ebisinga agenda beera nga atubuulira embeera agisanze ate atubuulira olugendo olumujja. Mwavaawa kuva lwewasembayo mulaba? Nsembayo mulaba twali ku TV yali mulwadde. Abatuuze bannayuganda mwenna abali mu kunyolwa kitalo nnyo eky'omugenzi Joseph Tamale Mirundi. Abadde mukwano gwange, abadde neiba wange, w'amaka gange gali kumpi awo, agage gali wano twerinaanye. Ate mbadde ddereeva we Mwami Joseph Tamale Mirundi. Olunaku lwe nasembayo muvuga yankubira esimu n'ang'aja tugende, nenvuga emmoloka nenzikirira mukoona wali ngenda okutuukawo nga yatambudde dda. Ye ebbanga lye lyonna abadde musajja akwata obudde nga wakugamba nti jangu aba yamaze dda okwambala. Kati ngenda okutuuka mukoona ng'atambula naye nga mulaba mugonvu. Ne mmubuuza kiki muzeeyi? Nga mpuliramu olusujjasujja naye tugende. Ne mubuuza tulagawa? Nga tugenda ku Baba TV. Nayingira emmoloka ne tuvuga. Ne mubuuza omusirikale aluwa? Nanga omusirikale gyali already atulinze. Ne tukwata oluguudo olwa Entebbe Express ne tugenda. Tamale Mirundi emirundi egisinga abadde atambula anyumya, agira n'aseka, n'agira n'anyiiga. Ne weebuuza ekimunyiziza wa gye kivudde nga tokitegeera, naye nga tanyiigidde gwe wabula nga atambula ayomba bw'agira ate n'aseka bwa budde bwe nga ye akyuka. Obulumi obubadde omubeera ku mutima akijjayo bw'abeera n'ekintu kyonna ekimutawaanya nga takibikka nga aba yakyogedde dda. Era nze kati nze mmanyi abantu Tamale Mirundi ababadde bamulumya omutwe, nze mbamanyi kuba abadde aboogera. Naye nga bwe tutambula bwe tutuuka ku Express n'asirika akaseera ngamba alabika yakooye. Ne tuvuga ne tutuuka ku Baba TV tusangawo Kwezi omusirikale abadde amukyaza ku show. N'ababuuza programu teriyo nti programu gyeri. N'ayingira munda mu studio. Oluvannyuma lw'eddakiika 3 ngenda okulaba afulumya ate nga bulijjo programu emala essaawa emu ndowooza n'ekitundu. Teringa ebitera mala ssaawa 2. Kati bw'afuluma n'ayingira emmotoka nga bamukwatiridde. Ne mbabuuza kiki? Nga muzeeyi anafuyeemukko. Ne bamubuuza muzeeyi tugende wa? Kwezi yamubuuza n'amubuuza kati tutwalewa? Nagamba muntwale ku Joyce Star. Abaddeyo n'akafo kayo gy'atuula n'awummulira gy'abadde akolera zino wano ewakaliga ng'ewa meeya. Ne mmuvuga ne mmutuusaayo ne mmusiibula mugamba muzeeyi nze ngenze oye kale genda. Oluvannyuma lw'ennaku 3 mba ndi awo nga ndaba mwana wange bamukubye mawulire nembuuza Tamale ate yalwadde gwe okutuuka kino. Ne baŋŋamba bamukubye mawulire, ne baŋŋamba ayalwadde, ne baŋŋamba mulwadde. Kati ate awo wenfunira nange kasafaari saaliwo ebbanga lyonna lyabadde mulwadde. Mbadde ndi awo mu makya nga mukyala wange nga nti mukwano gwafu kunzaani nti Tamale sisoose kikkiriza paka bwe ntuusa awaka nga ndaba biwoobe na miranga. Tamale ebintu bye mujjukirako abadde musajja ng'asaaga, abadde atya. Ekintu kyabadde asinga okutya mu kufa kwe abadde atya amasasi. Emirundi mingi mbadde muvuga nga bwe tubeera ku bitaalo okwo nga yeeraliikirirawo era ng'ayogera n'agamba wano ababalula we babalulira we bakubira wano amasasi. Olunaku lumu waliyo olukiiko lwa Naamu tuba tugenda ku Express, abamilitale batuyimiriza wali e Kajjansi. Kyava agira avaamu bw'ati ne bamulaba ne batugamba muyiteewo muzeeyi nga emmoloka zonna tebazikkiriza. Kati bwe twetooloola e Nakigalala awo mu kirawundi awo n'agamba wano we bakubalulira, wano we bakubalulira. Gundi n'obutikira olukiiko lwa Naamu
namwe agenda okugwako nga lwekujjukira nti Tamale bakoze ki bamuse mukyo lwaki mbireese omuntu oyinza okweraliikirira okufa ekirala naye nga Katonda yakutondera kufa kintu kirala mwami Tamale afudde olumbe bumbe n'atafa masasi ge yali akola ki eraliikirira so buli muntu alina entuuko ze kitalo nnyo ddala tufiiriddwa omusajja abadde omukkakkamu musajja oyo abadde mukambwe nga bw'aboggola watolooza nti naye abadde takuuma busungu naye nga amala eddakiika kinene nnyo 3 nadda ku kirala ate n'atandika okunyumiriza bw'oba waluddeyo oba n'akuyita n'olwayo ajja ayomba n'ayombera eddakiika nga 3 n'amala n'addawo ne mutuula nze abadde mukama wange naye abadde mukwano gwange kitalo nnyo eggwanga lifiiriddwa omuntu omulwanirizi w'emirembe watamala emirundi abamu bayinza omutwala nti abadde wa muvumenti aba nuupu nabo bayinza okugamba abadde wa nuupu kubanga ebintu byabadde agira aba DP bayinza okugamba abadde wa DP aba FDC bayinza okugamba abadde wa FDC tabadde na kibiina nze era saagala kulowooza nti Tamale abadde wa movement Tamale mirundi era omusinkano otya Tamale mirundi ekisookera ddala abadde neiba wange mba nzimba ennyumba mba bakamuwa omulimu mu State House ogwa munnamawulire wa president baalina entalo zaabwe mu State House kati abasajja bamupangira olukwe ndowooza lwali lwakumugobesa bamugamba tujja kuno n'enkya ku ssaawa 3 ogenda otegekera okuteekateeka president wanayogere yali press conference ngegenda kuba ku resort Tamale atuula ewaka alinda abasajja tebamunona kati agenda okuwulya emmotoka za president zikola ki ziyitawo n'adduka wenkolera bwadduka n'anoonya emmotoka z'aba special tezaaliwo ze nali kaduuka kange waliwo omugenzi gwe baali bayita Kibondi yali mukwano gwe Kibondi nga musajja mutamivu bwatyo Kibondi namugaa tugende wali oyo omuvubuka ajja kutwala najja ku kakiyosike kange kwe nali kaali k'amasimu nangamba jangu ontwaleko entebe nemugaa muze moroka yange onagirinnye moroka girabe bweddugala nangamba ati wali mutawana kasita ontwala nemussa mu mmotoka nenzigalawo nensimbula emmotoka nalina ekimotoka kikamulenga kidduka kati tuba tudduka nangamba goba konvoyi paka bonagisanga nga gwe totidde nti oba n'abasirikale saatya kuba yaŋŋamba vuga konvoyi eyisewo naye gigobe paka bwe tugikwata nenvuga emmotoka yalimu amafuta nenvuga emmotoka kati konvoyi ya president tugisanga kitubuli netutandika ogigoberera bano emmoloka eno ensembe emabega ne bamponinga bwe bamponinga Tamale n'ayisaamu ati omutwe ne bamulaba awo ne bakola ki ne bajjamu omuliro ne tuvuga bwe batuuka ku State House Museveni yasooka mu State House ffe ne tugenda ne tukka wansi ku resort ne tutuukayo n'ateekateeka mukama we wagenda okukola ki naye nga baali bamulese era ye abadde akyogera nti kaali kakodyo abadde abayita ba mafiya nti baali bakola ki baali bamulwanyisa era bwe yadda ku leediyo buli lwe yabeeranga ku leediyo nga ganina mukwano gwange awe wazana omwana oyo ye yantaasa nga bamafiya bakoze eki bamaze okumaliriza banwanisa nze gwe yalinga ayogerako gwamuyamba ku lunaku olwo nze muyamba ku olwo olunaku n'agenda n'ategekera pulezidenti gundi ye press conference ne tujja nga tutambula bwe tutyo mbandi ewange nzimba ennyumba yange owa pulani najja naŋŋamba pulani erwa nemuganzi pulani yange eri mutwe nambuza pulani y'ennyumba yali si wakesisi oli yali mufere ndowooza nga ayagala kukola ki kungatta nemugaa kankuweyo emitwalo 2 ondeke enguzi mu Uganda mweri omusajja n'agaana wagaana n'ayambuka n'atugamba tetuzimba era ne tusitopinga nyumba yange kalina
Tamale mirundi abajja atambula ku bigere nga bw'abadde atambula mu bantu awo ennaku ze ez'emirembe nga ayitaayitamu bw'atyo kati ansanga nyimiridde wabweru bagedde weebale kuzimba konze nzimba naye opulaani tannemeseza ennyumba aŋambye ndekerawo okuzimba siina pulaani. Tamale kyava ŋŋamba ennyumba ya kitaawe mwe yakulira yalina pulaani n'ansaba essimu n'akubira owa pulaani ku kipapula kye baali bampadde n'amugamba ennyumba ya kitaawo n'ennyoko gye wazimba gye wasukuliramu yalina pulaani njagala ndage pulaani yaayo. Musajja namubuuza ssebo gwani n'agamba nze Tamale Mirungi lwaki ogaana enkulaakulana mu kitundu kyaffe siddamu okusanga ku nnyumba y'omwana ono ng'okola ki ng'omulemesa ogizimba n'atugamba muddemu muzimbe owa pulaani enkeera yayitawo buyisi nanneesonyiwa. Kati n'abantu abalala babadde n'ebizibuzibu ku kyalo naye nga ababadde bamanyi nti nze mumanyi mukwano gwange ng'ajja n'akugamba nina ekizibu ekiti ne bwekiti ne bwekiti n'ogenda n'omulaba n'amuyamba gwe nga gw'omutwale nti ono muyambe amuyamba. Tamale mirundi olunaku lumu waliwo trafiki awezana yatutawanyanga atutawanya owa trafiki oli olumu yaweta n'emmotoka ez'abagole convoy n'azidaivatinga ziddeyo zetolole Namasuba waaliwo jamu naye ng'abagole bali leeti bavudde Nyanama abeetolooza badde Namasuba ne tumwegayirira nti mugamba ssebo abantu abo baleke musajja n'atugira naye eyajjisa omusajja oyo ku station yali Tamale Mirungi yakubira bakama be n'abagamba ono mumuyambe abantu bagenda kumuttira ewazana mumuggyeewo era omusajja oyo twamuwona kuba erinnya sijja dyogera akyalimu mu saaviisi naye nga tali wano era baamukasuka wala. So ebintu ebisinga ffe abantu abanyigirizibwa abantu abawansi abadde atulwanirira nga tuddukira wuwe bw'olaba ekikunyigiriza oba musirikale oba muki amuntu bano abantu abatagambika ku nga ffe tudduka wa mirundi mukeera ku makya omusanga mu lujjalwe ku lubalaza nga mutuula ng'omubuulira ng'akikolerako. So tusuubiddwa mukwano gwaffe Tamale Mirungi abadde mukwano gw'abantu. Mu bbanga ly'obadde omaze ne Muzeeyi Mirungi kuba nze nange mbadde naye era nayina emikolo awo yajja tatera kutambula naye yajja wano ku Megatron abadde abeerawo nnyo ne Mwami Kwezi era nga tunyuma kino nakiri ne mu ddwaliro nagendayokko nemumulaba era embeera teyali nnungi bulungi nejjo twamwogeddeko awo Muzeeyi baali atya kati naye nga embeera ekaluwa tubadde tubeera n'afanda ono naye nga otwagenda mu ddwaliro tugenda tusanga mukyalo wa muliko wa egundi Maama Junior eyamuliko tulwayingira bwe tuti n'amubuuza nti abo bamanyi onaga oyo Kwezi ate ono omumanya oyo mutabani wange embeera naye waliwo ki ku Joy Star twalina akantu twali tumuleetedde tukaba Maama Junior aga ez'omuzimpe wano eza Kwezi n'aziteeka mu musawo naye nga omulaba ali wiiki so teyasobodde kubeera nti adde engulu naye ebintu ki byotasobola kwerabira Mirungi oba kintu ki kyeyali akoledde noga nti owaayi kino akikoze n'ekintu ki kyeyali akoze nekikusesa nnyo kozi abasinga badde bamanyiddeko ku jokisi ezo okuyomba okwo olumu kwayomba ate n'amala n'abita nze nange yantabukirako olumu naye zaali ddakiika 2 sewanyana jangu kakati Tamale ebintu byeyankolera ekimu ku byo tinateekawo ennyumba yawe nga baali bakulemesa baali bannemesa ekyokubiri nze obadde tomala ganyeenya obadde olina omunene mbadde nina omunene kuba buli muntu wano mu ggwanga alina okuba n'omunene we omunene we abadde Tamale Mirungi abadde Tamale Mirungi omukukunavu. Ekirala ku bintu ebibadde binsesa kyebadde bikisinga okunyumira ku Tamale Mirungi nga woomulaba Tamale Mirungi ng'omwesunga bwesunzi tubadde tutambula mu motoka naye nga bw'atuula ku mutto guno ogw'emabega guno abadde tatuula mu maaso
nga bw'atandika okuyomba oyinza okulowooza gwayombesa akola ki waali awo nagira ajjono okuganga omulaba amaanyi g'ateekamu era mu bimunze byansuubira ebisse muganda wange oba mukwano gwange abadde yeeteekako nnyo stress nga musajja muyombi kuga alina abantu ababadde bamutawaanya besijja kumenya mannya gaabwe ababadde bamutawaanya nga abaagalira ddala bawulira no era abantu abo kambaleke naye nga si be bamusse naye nga babadde bamutawaanya nnyo obwongo bwe nga bamutawaanya nga tabeerawo ne bw'aba teyamuwuliddeko kintu kyonna ne bwaba teyakoze eki nga takola ki tubadde tutuula mu kabaala fembi tubadde banyi nange ndi munywi tubadde tutuula mu bbaala ne tunywa naye nga bw'atuula oba mutudde ku kawunta omuntu n'ajja n'amwekengera bw'ati gwe nga takusiibula afuluma nga agenza okufuka ogenda okumunoonyanoonya nga tokola ki nga tomulaba ebintu bingi byenyenza jukira ku mirundi lunaku lumu kajjukidde mukyala we agenda yeesimbawo owawano owa dipi agenda yeesimbawo tamala emirundi agyatuyitamu atugamba omukazi oyo temumuwa akalulu ng'ate akuba bebi we akuba mukyala we temumuwa akalulu bwe mumuwa akalulu mbabazi ajja kuba ayingidde mu maka gange abadde tayagala mbabazi agamba mbabazi ajja kuba ayingidde mu maka gange bwemuwata omukyala ono akalulu nemubuuza omukyala anoonya kalulu ye tamala emirundi amulwana kati omukyala bagenda bamukuba akalulu bwe bamukuba akalulu ate tamale anyiiga bagamba yannema polo okutegeera yatuyitamu natugaa temumuwa akalulu bwe mumuwa akalulu mbabazi ajja kuba ayingidde mu nju yange mbabazi ye yamuyitanga muyeekera kati bagenda bakuba omukyala akalulu bamukuba akalulu tamala yajjawo wenkolera nemusembere noga muzeeyi ate kyewabadde oyagala tekyatuukiridde omuntu gwe nasemberera nze mukwano gwe ndowooza abadde asinga kuzana yasindika luyi bw'ati aluntujje nenjira nti nimugala ate kiki mwakubye mukazi wange akalulu nemwegatta ne kabuzi nemwegatta nemugamba kabuzi yali amudikampeininga kabuzi wa gundi meya akati bakuwa omukyala akalulu agamba abadde mwayekedde mukazi wange neŋŋamba tamale nze nange mbadde mpagira mukazi wo nange bandiiriddeyo ate ekirungi gwe watugambye tetumukombya ate gwe watugamba tetumukombya kalulu nze mbadde mugira muwagira ekyokoba kyetugenda nakyo kyoyagala kyetugira ati nga ntambula nga muvira nga omusajja ono leero alimu ekimutawaanya wayitawo eddakiika 2 ajja akomawo ku siteegi wembeera n'apaakinga n'abuuza mukwano gwange alula ne bampita ne baŋŋaa tamale uli akuyita kyenva nzira ebbali we nti namudda wala alimu n'omusirikale wa military nemudde wala nemugaa tamale wakedde wano kwagala kunkuba mpi kati ate onjagaza jangu gwe oli mukwano gwange ng'akwata mu kooti ng'ajjamu emitwalo ng'ajjamu sente ng'ambalyako emitwalo ng'azini ng'agamba sonyiwa ono kabuzi yeyadi kampeyinize mukazi wange naye ng'agenda bw'agenda awayitawo essaawa emu ng'akomawo ebiseera ebyo twali mu kalulu nga military buli wamu weeri amagye aga SFC weekali yenyini anoonya atambula naki nawa military kati najjeera wajja naŋŋamba olina womanyi we batunda ennyondo obulungi konze ennyondo yabadde ajakuwulira lwaki namuganira wemmanyi aŋŋamba yammeka konze nze mpa ssente ŋŋenda kuleetera balansi akwata emitwalo 5 ng'azimpa nga ŋŋenda ngula ennyondo ya pulasitiki eno emabega nga nagimuleetera ng'agikwata bwati eno njamubalula omutwe ng'agikwata ng'agyesonsekawo
bamuga balance wona nga ngamba ezo zitwala ate gona akolera bwerere enyondo najigula enusu kanama n'olyako nendyako emitwalo ena kozya kuweetaano kakati nga muwenye ngasimbula agamba tamala ono takuba omuntu enyondo ku mutwe naye ng'agenda abadde muntu kwegamba nga akuulako waya dakika 2 ng'ali wano dakika 10 ng'ali wano naye kitalo nnyo ffe naddala ffe ababadde bawangaala naye